Leero kibadde kine nkusaba nga tonneebaka. Nzandeka sagala kunkola ng'ebyalo oli kunzukusa mu tulo. Sente zo zifunye. Mama akugulidde n'essimu. Andi gange maanyi g'ekigambo. Kyo kituufu tekyakusala. Naawe osobola. Ndeka totandika. Zo sente azikuwadde. Zonna ng'enadde nzaagala. Ndagaako. Leka naawe taswatambula nazo azinteeredde ku ssimu. Kati ndowooza bino ebintu ogenda bindekera. Maama ng'obyesunga bulala. Simayaga bitwalira Andi. Ndeka naawe. Kyokka onogenda ku kyoka togenda bireka nga tebiri mu muntu yenna. Nyabo sono dai wa Andi nja bitwalira maama. Eno Andi tannanzija na mbuloko. Omulumbe bulumbi. Nze saagala mubeeba. Oh. Then yawo mulinde. Lucas obadde ki? Lucas oyagala kukola ki? Lucas! Kiki? Obadde ki? Nina kye nkoze. Kiki ate essuuka ogitwala? Mukama Katonda kitange nzze gy'oli nate. Kirooto kye ndoose sikitegedde taata. Nsaba bw'oba obadde olina message gy'ompa ku Lukasi oddemu okinnambululire nkitegeere bulungi. Era nsabye bw'oba ng'olina ky'oyagala okuntaasa kyonna. Nsabye oddemu okindage nate. Taata era ne nzija gy'oli gw'atalemererwa. Bwe wabanga waliwo mu mikwano gya Lukasi agezaako muyingizaamu ebirowoozo ebikyamu, oba nga waliyo omuntu yenna agezaako okumusindikira eddogo lyonna okumunaazaamu omutima ogwagala omwana waffe, taata nzija gy'oli nkusaba omunaazeemu ebintu ebyo byonna. Munaazeemu ebirowoozo ebitali bituufu, munaazeemu omutima omukyamu, omwambaze ekisa ekyokunjagala ekyagala omwana waffe. Taata katuzimba amaka ageeyagaza nga tuli basanyufu. Nsabye kino omwana waffe alime kuleetawo butabanguko. Nsabye buli kimu kyonna ekibadde kijja nga kibi kisembere wala ddala awatali muntu gy'ayinza kutuuka. Era ebirowoozo byonna oba malogo oba kirowoozo ki byonna mbisindikira ddala mu nnyanja.
Tate nga wozze oyambako n'abalala nange nzize gy'oli mmanyi osobola okukikola kyekindeese mu maaso go. Nkusaba era nga nzikiriza nti ojja kunnyamba taata. Amiina. Naye kati wamugamba byaki nga toyagala? Owaayi, nali musika attention naye maama ali siriyasi bitya. Anti muntu wavunaanyizibwa ate bwe yamanya nti olubuto lulwe afaayo tali ng'oli andi. Wangi? Ate ku ande twatuuseeyo ddi? Anti kiraga ddala takwetaaga. Ono waŋŋamba simanyi agenda kuweereza obuyambi bw'olubuto nnyabo yakakuwa mmeka? Ky'ogamba tolya tonywa oba agenda kuweereza buyambi ng'ozadde. Nze ndaba Medi wadde ogamba olubuto si lulwe lumuwe kubanga ye ali siriyasi. Kale ande wabitegeera nankyayira ddala. Anaakukyawa emeka. Naye oba andi yakukola ki? Ate kiragira ddala gwe amwesibako. Ande ye first love wange. Ye yagijja ku nkondo. So tonsuubira kumuwerabira just like that. Nze amagezi genkuwa. Weesonyi oyo fantasy otunulye survival. Medi waba ali willing okulabirira olubuto olumukwasi. Nga nkufumita ekiso. Nate kiba kyewuunyisa. Nze ndowooza ekirooto bulooto tekirina nnyo makulu. Era mu bantu bonna lwaki gwalabikidde mu kirooto? Nnyabo. Bwe kati ogenda twala ekirooto ng'ekiri serious. Leka naawe. Omanyi abantu bameka abaloota nga balina ssente n'ezikkalina. Olowooza singa si be basinga obugagga ku nsi. Biveeko naawe jangu tugende twebake. Ebirooto ebyange bitera otuukirira. Bibaako Mwoyo Mutukuvu bitera kujja nga bubonero. Bwe kati ngenda kufumita ekiso n'omwana wali mu lubuto. Nze ndaba nga leero akabonero yaloosa akakyamu.